tubegayiride mu batugambire mu buwombeefu bakwate Ejjaliya bamuvuge bamuzeeyo mu Amerika bannange tufuneko ku buweerero Kabaata tugenda kugwa eddalu. Ekitegeeza Ejjaliya mukazi w'amaanyi olaba ne bakopolobo obedda baddukana kitegeeza Ejjaliya w'amaanyi. Gwe manyi omuyaye watuddukanyiza wano omuyaye atuddukanya lwakuba nti Mukama nga waali ow'obuyinza kati si ffe katuddukana ne famire ye nayo kati eddukana agamyuka omutezi gamyuka n'akasolo. Kala ate famire ye kyeki giddukanya. Anti kati wulira tumaze ebbanga lye tumaze nga Ejjaliya agamba ebintu byaliwo mu mwaka gwa 2021. About now tuli mu 2024. This is 3 years okuva ebintu ebyo byaliwo. Myaka 3 egiyise. Okategedde. Nali mulwadde ng'obulamu bugenda boyi. Wali obaddekawo ng'obulamu bugenda. Nakulaba. Sente buto okutumidde. Ejjaliya n'asindika baganda be bajje ku kitanda. Era basooka kujja ne basaba zisikaani abasawo ne bazibawa ne bakebera biki ne bantuukako boyi nabo ne balaba ng'obulamu bugenda. Ebyaddala. Ne baddayo ne wayita ennaku zaali bbiri oba 3 twali tuli awo nga bakomyewo. Muganda wa Ejjaliya mwennyini omulenzi amuddako bamuyita Atasoja n'aleeta miliyoni ezi 3. Ye sente ze yampa. Ate zino 5,000 ze bagamba eza $. Ze basasula omusawo mu ddwaliro e Mulago. Wuliriza ffenna we bitusoberera. Bwe baamala okumpa sente zajjirako obukwakulizo 3. Sooka owulirize sente za Ejjaliya bulungi buli bannange baganda bange abanaku ennaku beerumye ng'obeera awo n'oba n'essuubi nti we naafuna ekizibu abantu b'oku intaneti bajja kunnyamba. Sooka owulirize obukwakulizo obwajjira ku sente za Ejjaliya. Abantu batuwa sente naye oluusi ne zijja nga si zeezo ogenda kulya buli ogende bwakujjanjabe. Akakwakulizo akasooka kaali kagamba tokkirizibwa kukola vidiyo kumwebaza. Tayagala mulabisa. Nange era nababuuza lwaki ne bagamba oli wa ddiini nnyo era ebimukwatako tusabira Wannabbi Kakande ayambye abantu bangi ye tayagala kwerabisa mu kamera tayagala bya mawulire tayagala bya kamera. Mu mutima ne mpulira nga kinnumiriza Kabaata omuntu okuwa miliyoni 3 ng'oli ku kitanda nga si girlfriend wo si jjajjaawo si maama wo si taatawo. Kati gwe kyali kikuluma kyate oli agamba tayagala kumwebaza. Lwaki wali oyagala mwebaza lwampaka? Kabaata obaddeko nange va kuba n'abantu abandabira ku media. Kabaata omanyize ndi gayi ne wobo gwolaba wajja buzimu komera nga tolina kyompadde naye nakwebaza nfukamidde ne ngamba taata bangi abatazze. Naye gwovuza amafuta go n'obudde bwo nojja. Omutima gwange gusiima nnyo omuntu alina kyankoledde kati olw'okuba mba sirina kyakuwa mba nina kwebaza mu ngeri yonna eti. Okitegeera? Baŋŋaana okwebaza Ejjaliya. Era mukuŋŋaana nze saasooka tegeera lwaki baŋŋaana bo bandaga kino mbu ye wa Yesu nnyo tayagala kwemulisa mu kamera. Kumbe bamanyi mbu bwe naakola vidiyo mu kumwebaza nnyinza okwogereramu omuwendo gwa ssente omutuufu ze bakoze eki? Bakuwadde. Kati mwana nange kwe kusirika. Wayita wiiki yali emu bweti. Tuba tuli awo nga Ejjaliya yazze ku mutimbagano bannange nga Ejjaliya mukambwe yagamba bannange abakyayamba Abanayuganda muyambe. Abanayuganda tebayambika waliwo ogulenzi baguyita omukunja gwavunda ebisigo ne gujja nga gukaaba omwana ne muweereza miliyoni zange eza ssente empitirivu naye yadde kasenkiyu ninge yazisuula simanyi ninge yazisuula mu nsiko naye abakyabayamba mugira muyamba abo be Bannayuganda. Kabaata omanyi wekiruma nga baganda bo be baganye omuntu okwebaza ate within 1 week Kabaata novaayo ng'oyomba. Kitegeeza baganda ba Ejjaliya bano be bayawula ssente zisinga obungi. Baganda ba Ejjaliya be bali mu mipango gya ssente zaabwe. Babba muganda waabwe. Era nakola okumanya nakwatirawo essimu nga maze olaba vidiyo ya Ejjaliya nga bitandise otambula ku social media omuliro gutandise okwaka. Nenkola akavidiyo nga nyinyonnyola ne ngamba mami sister Ejjaliya munnange nali njagala okwebaza naye baganda bo baŋŋamba bwe bati ne bwe bati bewawa ssente zireeta sandi batenguye
kumbe eri ewaba ata oyo muganda wa Jali yabamuyita ata soja yajja ne girlfriend we gwe bayita Vivian ngeri ewaabwe gyawunyewunye edda nga bali ku internet balaba buli ekigenda maaso bankubira essimu nga video nakagiteekayo tennaweza yadde eddakiika 5 ata soja omanye ebigambo bye yaŋŋamba oyo muganda wa Jali yagamba bigambo ki yaŋŋamba mukunja video eno taddeyo yaki onze anti baba agamba mbu Jali agamba saamwebaza soko saseyo mangu video eyo yangwa mangu gisasa womalo gisasa nkukubire katikati neŋŋamba what is for the going ear I don't know nensasaayo video wenamala sasaayo video oyo omulenzi nankubira naŋŋamba toddamu postinga video n'emu bw'oba oteekayo video gamba ya musori toyogera kigambo kirala tonnyonnyola gamba ya musori nga baganda boli bakuwa amateeka kuba otambuliza kontenti wo nagezaako mubuuza ne mugamba iyi lwaki ate ebintu tuli kubikola bwe tutyo naga gwe okimanyi olwo nannyanjulira abaganda baabwe be balina mu famire naŋŋamba balinamu omujaasi kati ate omujaasi bikwataganira wane sente naŋŋamba waliwo bali mbu Jali yasobola okunnona wonna wendi ne wenziruka ku kitanda nenfuna gye neekweka asobola okunnonawo nga tazze na mu Uganda kati byafuuka byamala nebifuuka byampaka kano kayambeko yenna nkugambye kabata nga tutandika buli asuubira okufuna ebizibu asabe ku buyambi bino byetegekere nga bukyali byatuuka ku nze mbisirikidde emyaka emeka emyaka 3 nga mbiterese mu mutima gwange naguma ensi n'envuma buli omu nanjajinga nga bw'asobola munange ebintu nga bitabuka we nalaba bitabuse nnyo omukazi nkozezi video ze bandagira okwetonda neetonze aganye okunsonyiwa kabata nakuba essimu mu kyalo kabata mwana nakuba essimu mu kyalo ne batunda otute twange nali natuwa muzeeyi kaali kateekange nenkawa taata ne mugamba taata obulamu bugenda ngenda kufa katundu ompe sente ne bampeereza sente ne tugattagatta ne tuweza $1.5 million. Kabata twasitula $1.5 million ne ntuula ku boda nga nokkala sinnakala obusigo wansi mu bitundu by'ekyama ne ngenda nga ntonyera ku boda ne ngenda ng'oyo muganda wa wagenda watula boda ng'ensigo zitonnya butonnya ziti nga sinnawona ne ntuula ku boda n'envuga ne bantwala ng'oyo omulenzi yandagirira oyo muganda wa Jali oyo omulenzi gwe bayita ata soja ne ngenda mpaka waba ata soja babeereeyo munda nasanga Jali yazimbira maama we kalina olabagana agazimbe nga golaba e Kampala ga shopping mall akedi nkugambye nyumba Jali gye yazimbira maama we eringa akedi ngeri eyo we natuuka nga tetunatuuka ku kikomera kuba twagenda nga twogera ne ata soja yasooka tumiitinga before kati ng'enju eringa wansi eri naafuna waaba miitinga nambuliifingamu ngenda kuyingiza mu kikomera nambulira bye nnina okukola ne bye sirina kola ki kwogera mu bye yaŋŋamba tonnyonnyola buli ekikubuuzibwa gamba gwansinga nsaba kisonyiwo nange kwe kumugamba naye kaakati awo baali bataddewo bino si mulwadde teyali mulwadde yafeekinga obulwadde asobole okufeera sente nga bataddewo ebigambo bingi naye olw'okuba bwe baabiteekangawo nga nze mu kifo eyandivuddeyo nennyonnyoleko nga bano banteeka ku puresha gamba ya musori tonnyonnyola kaakati ne kwolwo kye yaŋŋamba kati kwolwo nakakibwa omubuuza ne mmugamba naye ebimu ebyogerwa lwaki ŋŋamba nti aya musori nga ne sente zizino Jali yazaayombera nkomezaawo 1.5 era ne 1.5 njagala mbalage nti ndi wiringi obaddiza sente zammwe nsasuleko bwe mmala okuwona mukama nansasira nempona ngende nkole sente nzibaddize naŋŋamba yambuuza ozze kuwoza oba ozze tumalirize ensonga namugamba nzize tumalirize ensonga naŋŋamba kati kola kyenkugambye
ne bantwala ne nyingira ne banyingiza mu ne bagulawo geti ne nyingira. Kabata nafukamira ku pavers. Temuli ttaka mu kikomera kyabwe. Nga kiki kufukamira omukulu. Nga olwo bagenda kundikodinga bu video netondera Jaliya ali mu America. Miliyoni 3 nga zikoze ebyo byonna. Ate olwo nga nze mmanyi nti ziri 3, olwo nga nze mmanyi nti 3, ng'ekyama kya sente kiri wakati wa Jaliya yamanyi sente ntuufu ze yasindika ne baganda be. Nze sente teyazisindikira nze. Bakwetolooza bakuwako miliyoni 3 bakufukamiza bakulayiza gwomanyi oli ku miliyoni 3. Anti ng'olina okulayira kuba ne 3 nali sizirina omwavu oba n'empisa. Nibakumanyiira. Kabata nenfukamira ne bandikodinga obu video nga n'ebyokwogera babimpadde teri byakunnyonnyola muwendo gwa sente tozoogerako wabula olina kwogera bwogezi no nsaba ekisonyiwo gwansinga mama sister Jaliya lololo biki mala okubyogera ne bayita maama waabwe mu kalina gye yali waggulu nakka mukyala munene mulokole nnyo era ewaka baatimbawo kakande everywhere. Omukyala ne muwa miliyoni 1.5. Kabata nali yatika emimwanga yantunulako nga nze n'amazzi gampisemu n'okunenyinyala. Wali olabyeko omulokola ayenyinyala. Kabata nze ntunulira mwana abantu ng'omuntu akukutukirako ne ngamba singa abantu bano bamanyi abantu gye bayita bandirese abantu. Boyi bano abantu bandirese omuntu gwe bayita omulokole ne bamuwa ekitiibwa kye. Oli omukazi omulokole maama Jaliya nenyinyala ninga yeepamidde. Nze nalowooza mu kunenyinyala nti agenda kwatibwa ekisa mu mutima ng'omulokole. Aŋŋambe kale sente ezo genda nazo kuba yali andaba embeera gye ndimu. Baali basobola ozikulekera. Omukazi sente yazinjijjako. Ng'alina okwenyinyala bwakwenyinyala maama wa Jaliya Walda. Bwe yakwata sente teyaŋŋanya na kwogera birala n'ayambuka mu ggoloofa ye kalina ye n'agenda. Era ata soja ye yanzigulira waliwo ne girlfriend we oyo gwe yajja naye nga baleeta sente ne banzigulira boda yaffe twali twagipa ngowa boda yapaakinze eri waggulu ne tulinnya ne tuvaayo. Bwe tuvaayo waayita akabanga tekaweza yadde weeks 2. Jaliya Walda n'alinnya ennyonyi okuva mu America n'ajja wano e Uganda. Kati olaba bino bye tuli okkankana essaawa eno ne Bulunoke byali okkankana bino biwero gwe bbayi twakankana. Nyimukankana kijaliya yaani yabakankanya bwatyo. Jaliya asooka n'akuteekamu kiri nti mwana wa kakande. Kati mbukikyo. Jaliya ne bakuteekamu kiri nti wonna wooli ne wooba oli luddawo abakunonawo mukadde konna. Kati wotuuka ewaaba Jaliya alina baganda b'abalenzi abakulu. Naye Jaliya waayogera ekigambo kimu oyinza okugamba empologoma yeeyogedde bonna obalabanga okategedde. Kati kabata wenjijjeewuwo nga wooyogera ne mukazi wo abula fuka mu mpale nange nnina okutya kubanga mbolaba abakuliraanye be bakutya. Mukunja ku maanyi awo walwalira awo mukunja wali w'amaanyi nnyo. Obulwadde bwakisa bubi natuukako kukadde ng'obulamu bugenda. Nakkiriza nti omuntu osobola okufa mu kaddakiika buddakiika. Kaakati Jaliya bwadda yatambula n'agenda ku NBS. Era wano we tulaga wazibu nnyo Kabata nze kyovula bino ebintu wengenze mbirowoozaako muganda wange. Awo wenkwagala awo NBS otuuse otujjigwa badde simanyi. Neŋŋamba kakati bano abantu boyi neŋŋamba bano abantu kati we bituuse omukwano gusooke gudde ebbali tusooke tubeere riyo. Kati tebirimu kwebuzaabuza. NBS njigobye wano nesanyuka TV n'obukamera bwabwe mbusimanyi boss abasindise bajje banone interview ku Mukunja mbagambye interview mugende mugambe interview temugisanzeeyo tambula genda mwe mumazeeko abantu emirembe genda n'obukamera bwo. Kati kyekigobeza NBS eyingira wa mu nsonga zo ne Jaliya olyoka ogigobe wakaawo. Jaliya we yajja omulundi ogwasooka NBS yamukyaza.
NBS we yamukyaza bamuwa obudde bungi obwawukana ku bw'abantu abalala bano abanaku be bakyaza. Mu budde obungi bwe bamuwa Jaliya yakozesaako eddakiika ntonotono ng'alanga ebizigo ebisala embuto n'amajaani agooza oba gooza buta oba kataago bagooza ki amajaani ago simanyi gooza munda. Obudde bwonna obwasigala Jaliya yabumala ku mukunja mubbi mufere muyaye yanfera miliyoni 10 mwogwo omwaka mu 2021 ng'agamba namufera miliyoni 10. Zine 17 zikyuse kati ng'akomyewo 2 era enkya video gye ngendo positinga ya Jaliya mwenyini ng'ayogera nti namufera miliyoni 10 kati deni tuleteeka a few moments later nga tulaba ate dola sime yayogeredde mu dola sime dola bimeka bangambye zifano miliyoni 15 yagamba miliyoni 15 mbubazi twala ku ddwaliro Mulago ne baziwo omusawo n'omusawo yali mu lukwe naawe ndowooza eyawayo sente we yavaawo gwe n'oddayo mu ofisi y'omusawo ne mugabana sente za Jaliya Wawuda Mulago. Kati anti kakati olaba Jaliya oluusi waliwo enjogera egamba nti omuntu akusinga sente n'amagezi oluusi asobola obanga akusingako. Jaliya mu kuvaayo ayogera ekyo mbu sente mbu yazisindika wa dokita ekyo kyabadde akyogera ku protectinga family y'ebiveemu alage nti sente mbu zajja bakiviiremu ddala akijjemu family kuba yategedde. Okitegedde ebya dokita tebiri yalimba baganda bebe ata soja ye yaleeta sente era we namukubidde essimu nga tamanyi nti nsobola n'omulikodinga namubuuziza wampa sente mmeka Jaliya nga atabuse nga azzeeyo mu mawulire ng'ate waŋŋamba mwamunyonyola buli kimu ne musootinga ensonga zammwe. Mu kunnyonnyola yaŋŋambye nakuwa miliyoni 5 naye ebintu biveeko nakugamba ebintu biveeko. Kati nadde nkyamubuuza okakasa wampa miliyoni 5 oba wajjako kuba yajja n'ebbando bweti n'agijja mu nsawo n'ajjako obunankani 2 nga ntudde ku kitanda n'abuwa girlfriend we Vivian. Kabata nali sisobola kudda ku muntu kitanda Mulago nali wano Makindye. Kati Mulago ajjirawo ate mu mboozi za Jaliya ebyo Jaliya ojja bimubuuza. Ebyo jabibuuza Jaliya byali ogattagatta ebintu bye. Ebyo ebyamulago okwali okwandibadde ng'ogenda Mulago dokita yali alina okunkolako yali baafuna dokita ng'alina okunkebera naye ebirala ebiringa ng'ebyo baŋŋamba bugambi genda byali na bya luvannyuma nnyo. Byali bya luvannyuma ebyo nga Jaliya yamala dda okutabuka ali mu kugattagatta sente yali yazisindika dda. Kati wuliriza ekintu kino Kabaata. Olw'okuba baganda be baali bankaka kimu weetonde buli ekyayogerwanga akadde ako navangayo nga ŋŋamba nsaba kisonyiwo nga ne w'oyogera nti Mukunja yakoze kino nga nze ŋŋamba nsaba kisonyiwo oli ne waapanga ekintu n'ayogera nti kino nsaba kisonyiwo. Okumanya Kabaata ennaku eruma omuntu asuubira obuyambi okuva mu muntu omulala bw'okeeranga Kabaata n'oyimirira ng'ogenda lwanyisa abafere bulaadi wange oba ku buzibu obw'ekika ekya waggulu abafere tebalwanyizikika w'otandika olwanyisa abafere beekuŋŋaanya akabondo bwe kati. Waliwo gwe ogusajja oguli kuno ku TikTok ogwo ogusajja ogwamera empalato ogwajja wano mbuguze kwesimbawo okulembera abaana ba TikTok ogwo gwa Abawo Franka nali ku kitanda nga ndi mulwadde. Wuliriza bulungi. Kati kampulirize. Jaliya bw'amala okukola vidiyo n'agamba Abannayuganda tebayambika Mukunja namuweereza miliyoni zange nnyingi yadde ka thank you. Mukadde ke kamu Abaho yali yakola video n'agissa ku page ye nga ka page ke kaakona kuba ye TikTok yamuzira since day one. Oyo Abaho ng'agamba abantu mugagga mbwagulidde sefuko emmotoka n'amugulira kamera ya miliyoni 8 waliwo omuyimbi yagwana dda oyo muyimbi bamuyitangani West Brown Stewart Brown ng'agamba ne Stewart ye yali manager wa Stewart ng'oyo omusajja zenga alaga mugagga nnyo oyo omusajja Abaho Franka yakola video n'agissa ku page ye n'agamba Mukunja muwadde miliyoni 3. Abantu bonna ne bajja mu comment section nga bwe basaako bu emoji obukuba engalo ne bagamba Abaho oye nga Abaho tampangako yadde 10 n'eki. Wali Abaho wuliriza Jaliya bwe yatandika okwogera
abantu ne batandiko leeta n'abaho ng'abantu bagamba wamma kituufu ogwo ogulenzi gufere n'abaho yaguwa miliyoni 3 tegumwebazangako ng'ebyeddala abaho tajjanga nako yadde ku kitanda yadde okumpaako ennusu 10. Do you know what abaho doing? I don't know. Oyo omusajja omukulu alina gwabaho bino ebintu oba okyalowooza mbu ndi mu bino bye tubadde tusinika ebinnyo nja kusanga be emmotoka yo ngisanyewo gwe mazi wemba nsobola okugoba Sanyuka TV ewaka wemba nsobola okugoba NBS nenjigamba muve wange mugende n'obukamera bwammwe munviire gwe mazi nja kusanga nkukubo nsibe onfiireko mu bino byaddala tolowooza mbu tuli mu bino bye tubadde nga tunoonya content. I'm no longer looking for content. Mwe bisajja mmwe muli bifere mutta future z'abaana. Novayo n'ogamba abantu mbu oyambi omwana eyandimuwadde 10,000 eyandimuwadde 20,000 eyandimuwadde y'omutwalo n'atagumuwa kuba amanyi abaha amuwadde miliyoni mmeka. 3. Ekyo kimaze omanyi kye kyakola ekyo ekisajja ffe lwakuseka nakyo ne tugamba tetulina balungi teriyo balungi be tugenda kufuna tulina bano be tulina katubeere na gino emiyaayu. Nga wona afumbirwa n'owasa nga wona aba sisitawo Kabaata wanaaguma n'agamba kanfumbirwa akasajja akanaku be tulina e Uganda. Abagagga tebaliiwo abasajja tulina batategeera kanfumbirwe enve ku lujja. Ebyo byabaho tubeera nabyo bimizi kuba tetulina bantu bakubeera nabo. Togenda kubyetamwa kuba ne wona abyetamwa tolina gy'ogenda kulaga ogenda sigala wano waka. Oyo mazaka akasajja akafunye obutama akase future z'abantu nyingi oyo mazi. Ate wenjogera ne kivayo ne kitandika okugamba oyo mufere mazi wampako miliyoni 3. Omanyi ekisinga okunnuma Kabaata oyo omusajja kye yakola. Ekiriwa. Yakwata sente nga maze okwogera nti bannange mukwewozaako ng'abantu banvuma. Nentekayo video ne ngamba ab'emikwano. Abadde ate mukunja netiwaaka ye data muliro kyekigenda maaso. Tuli ku live mwebali abatapinga mu screen tweyanziza tap the screen mugende maaso abagiftinga live tutandika ntulo tusimbula. Simanyi mukunju ono oba netiwaaka ye oba yange kansukenda be kusimu yange wano endala kyekigenda maaso. Who's the problem of the network? Eyinza okuba netiwaaka ya mukunja. Kale mukunja ndowooza network